Okutegeeza bannayuganda nti abakungu okuva mu poliisi abali mu kunoonyereza ku kikolwa eky'entiisa eky'okugugulana okwaviirako abantu 10 okufiira mu kanyigo ku Freedom City mu kivulu ekyali kikomekereza omwaka 2022 n'okuggulawo omwaka 2023 kamaze okutwala mu kkooti promota w'ekivulu ekyo omukulu Abe Musinguzi gwe baguddeko emisango 9 egy'obulagajjavu okwaviiriddeko abantu 9 okufa, abantu 10 okufa ate n'abalala ne badduka n'ebisago wansi wa kawaayiro 277 ka Penal Code. We twogerera kati tweyongedde okuyita abantu abalala betugenda okubuuza kajojijoji w'ebibuuzo omuli nannyini kifo kino ekya Freedom City, bamaneja ba Freedom City, abategesi abalala banne ba Abe Musinguzi, aboogezi abaali bakalabalaba b'omukolo ogwo, ba ushers, ba bouncers n'aba security abaali bapangisiddwa okulaba nti baddukanya ekivulu kino. Tweyongedde n'okufuna olukala lw'abapoliisi n'abakuumaddembe abalala abaali bateekeddwa ku mulimu ogw'okulaba nti banyweza ebyokwerinda n'okukuuma abantu ba bulijjo n'okulaba nga tebafuna buzibu. Ate n'oluvannyuma tujja kutwala akadde era tukwatagane n'abazadde abamu basobole okutunnyonnyola engeri abaana bano bye baali batambudde nabo babavaako batya okugenda okwesanga nga bali mu kanyigo, abamu ku bo eky'omukisa omubi ne kibaviirako okufa mu kunoonyereza okugenda mu maaso. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.